Nkukedde mu bunyonyi. Onkedde. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Basi zote amma. Jendi mukwa. Obula. Okuzala kujagana. Okuzala kujagana. Banange. Byebyo. Mama nyabo ndabira wa. Byebyo. Banange ndabira wa. Banange Nimwe bana mukike munkozi. Byebyo bivudde mu kulonda. Kakala mukike. Kakwatireko mami. Banange. Ibula. Byebyo bivudde mu kulonda. Banange. Mama, nane yaziza. Fina tukola eti ebirawe batuwadde. Naye wali. Oba banonye Fiina. Tebabanga banonye Fiina. Tebabanga banonye Fiina. Banange ngane yanziza. Maama Fiina. Kakalamu tabanga anonye Fiina. Soko tulire wano. Nenkoko ne keke y'okusala ku mukolo ate ogenze soko gyobuze ku duniya wasuze otya maama mwasuze mutya gye tuli banange nga mwebali amiina nga munkoze ekintu Mama. Engeri jeri yange birthday lero yakala. Lero tujikolere wano. Fiina leta kambe. Banange yanziza kafuko mwebale nnyo. Ekafuko. Banange mwebale. Banange Mahadi. Banange ne yanziza nnyo. Mubadde nga mundowooza. Mama tuwakola kika. Kye watukolera. Mubadde nga mulowooza nti Maama Fiina asaana okwebazibwa. Ate kino kyali kituuza. Kale waliwo watukolera. Nga tumanyi kyakukolera muntu. Katukoleko kye tusobola. Tulowooza ku buli kimu nga buli kimu okirina. Netugamba naffe mu nfuna yaffe entono. Nayinisho bazaala muganda wange ono. Ng'ako n'emyaka gye gyonna natugamba kasolo okuba nti watukolera. Kakalamu mbadde nga mulaba bulabi. Nga sifunangako mukisa gamba nti oba nali njogeddeko naye era bino we byajjawo ebyaliwo baŋŋamba nga Kakalamu bayaliwa nga bawulira ekigambo Kakalamu kye kikugira mu birowoozo kwegamba nalowooza nti linnya lya Katemba aba mama kankuyanyire mu bitongo leka mami walowooza ki walowooza nti Katemba linnya lya kati nga bwolaba ono simanyi ono omuvubuka yali azanyisa ono omwana yali azanyisa full figure kati nga maiti ne Kakalamu azanya ebintu bye bimu ebyo era wansika nogamba ye gwazanyisa nali maiti ye gwatazanya ng'oli omuvubuka naye yalina amatama gagira bwega nedda kati bannange wabeerawo ekintu ekituukako mu bulamu n'ogamba naye Mukama Katonda osanga ondese mu nsi muno olw'ensonga buli olukya neeyongera kusanyuka nga nti Katonda alina ensonga lwaki andese mu nsi muno kubanga ogenda n'olaba omuntu n'avaayo n'omukolera ekintu ekinene ennyo ennyo ekisaanidde ogamba nti omuntu asobola okwebalizaamu n'atakwebaza aye n'okolera omuntu ekintu ekitono ennyo ate n'akwebaza n'ogamba oli bw'aba teyanneebaza
atona nebazizanga mukama muki mulungi nembuzi kikwata empola taata siiyo teva busogeri wakwata empola utandikira nojo okiwulira naye nze kulwange nebaza ebiseera ebisinga abantu baga nti bannamawulire babi naye bannamawulire balina babeerera abalungi olw'ensonga nti munnamawulire bw'omugamba kaawulira kituufu kintu kyangu nnyo gonjola ensonga ng'obadde ogambye ku muntu abantu batwala ensonga ng'ekintu ekinene nnyo akantu ekagwawo ne bakapaaluusa ne kambuka gikumemu omuliro gyakise ginyeenye naye nga kyangu nnyo gamba omwana ng'ono n'awulira kuba amawulire yagasomerera era agaagala okiraba so mbeebaza okuba nti musobodde okunsima nga nkyali mulamu n'abalamu nsime nga nkyali mulamu saagala ate mujje wano mukikomera mutandika okusinza maama w'eggwanga maama Afirika maama Afirika tazidizibwawo tebali muzzaawo ono kyekibadde ttaala lya Uganda wa ttaala lya Uganda bwompa akatooke ngako n'enkalya kyekyo okiraba gavumenti nja kutuka wano eneefuge yeefuga omulamu nga neefuya tasobola kusemberawo bwekiri abaafu bange bannamawulire bentamba nabo baleme kubeerawo ng'abasindiikiriza gavumenti yeefuze pulezidenti agambye okuziika kwonna yakukolako ebirungi bannayuganda oli bw'aba akoze ekirungi mumuwe ng'akyali mulamu akatono ako kendiddeko akaku kange kegenda okuwuuta akabuzi kange kyekyo kyekirabo kyange nzi kyembaagaza kenzi webale nzi naye simanyi tosobola kubeeramu omutima ogwo byokoledde ne byokoledde eggwanga lye sinza sikubira akasimu nemwakyo onkubira kaizi ankubira so okunkubira ku makya nambuza mami wasuze bulungi ne muganda asuze bulungi nanga mama yakundekera kuba singa maama wange nga bwe yavaawo senga tewaliwo senga ndi bubi bwekiri so kaize ekyo nkikwebazaako nnyo kati kagundi Kakalamu naye ankubira nzanga mama nze Kakalamu amanya amatuufu ye Seeguya musajja wangabe okola ku radio simu era nva Bugiriri wa ekitundu ki Kitimbwa yenfubutuka oli munnakayunga munnange era oli wa Kitimbwa Kayonza Kakalamu the answer lyeri oluzungu kwe kwanukulwa kw'omulembe guno ye answer kwe kuddibwamu Kakalamu mbadde nga nkulaba n'omusajja omusajja weruweero magala in fact naye njaga kugamba ikola ngajagala ngambe Kakalamu muŋŋambire najagala kulaba muzeeyi magala ate nga ne SBF twaliko ku show ne mukubira ne mugamba muzeeyi ayagala Maama Fiina na SBF n'agenda kukola enteekateeka nakyo ekikwagaza magala katugambe nze mu nsi yonna emyaka gye gemaze mu dunia sirabangayo muntu ayogera mazima nga muzeeyi magala nga bwe kiri Uganda yeetaaga abantu abavaayo n'oteeka keeke eno ku mmeeza bw'eba keeke nebeera ki naye Uganda erimu abantu ababikka ono Maama Fiina ne Fiina n'akiwunzika ati n'abalaga kirala olw'okuba alina kyayagala okuyisaawo bwe kiri oba okiraba kati Uganda twetaagamu abasajja ng'abo abagenda okuleka ebyafaayo ng'ayogera free nti nedda Katonda gwe saakola ne appointment ku ntonda mugamba ntya weebale nnyo okajjukiddeako nti mpa obulamu Mukama njagala bulamu nabumusabako yesinga nabumusaba nandikiriza nze Maama Fiina nezaaliwo e Uganda wali wadde weeronderawo ndisuula Amerika nsuula e Bungereza ekirala olina akugamba nti waguze emmotoka kawundo nti leeta Mukama agiwa omukisa gyatangulidde n'akwasa oŋŋamba otagitwala agiwa omukisa kati muzeeyi magala nti oli akwanya omwana wo nange akakoko olandooza mbafolo oli akwanya omwana wo amukuyambidde nga bona nyabano okwanira Fiina kiwedde kyate mukute kutwala ku poliisi mama we mukwana tontwala ku poliisi nga lwaki nkutwalizeewa ku poliisi eriyo gwojja okutwala ku poliisi ate eriyo eyafiiriddwa owuwe nga tamufunyeemu kazzukulu n'afa accident kati muzeeyi magala nkwisa emirundi emeka muzeeyi magala nkwagala nnyo akwagala nnyo ate gwe okusinga n'omwaga kati tugenda okwesisinkana amiina era nsaba ngenda kutambula
bwe nkomawo bwenti olugendo lwange nga bannamawire mwenna mujje mutusinkane nga tulina muzeeyi Magala Kakalamu ya mutembeeya waliwo akantu ke wayogera n'ogamba nti naye tebaatye nga baga nti otta abantu kubanga ate n'abaana ndaba obawe ebyokulya nga nti omulogo omwavu gwe batya omulogo omugagga tebamutya yegwe Maama Fiina yenze Maama Fiina twabadde ku Idi wano twabadde ne Idi wano naye kumpi matugga yonna yagweredde wano omuli bannaddiini omuli bamasheeka omuli okitegeera nti omulogo omwavu otiibwa omulogo omugagga eddogo lya Maama Fiina linyuma nti bw'olifunamu osuubira nti ne bwe naayingirayo mu kikomera nja kufuna obugagga ne bwe namukwata mu ngalo nja kufuna omugagga naye omulogo omwavu akola ki engalo omulogo omwavu atiibwa atibwa nnyo Idris Lukwago nkutumiddeko so bambi muneyanza nnyo bali kutambuza mwami oyo webali mutunda abantu balina amutunze byabwe naye nga babisirikidde abasajja balina ebyafaayo byabwe bamanye ennono zaabwe nti olwayo ne bwoba osinza Katonda Maama Fiina ndi mukyala mu Katuliki era nzikiriza nti Katonda waali Katonda ali ow'emyoyo gy'abantu Katonda singa teyaliwo wakati waffe singa abantu bettingana bwe kiri okumanya nti gundi yakuloze n'omukwata n'omutema naye ku lwa Katonda Maama Fiina alina eddogo lyensuubira nti nandirogesezza omuntu ne musweddayo neyeyambulako ensi nemulaba naye ngamba Katonda ono ak'obuntu ne kakomawo kati Katonda yatuteekamu ak'obuntu era oli atakalina ne bw'aba musamize mudduke kubanga aba atiibwa kati Katonda yatuwa n'atuteekera ku discipline n'atuwa amatu n'atuwa omutwe n'atuwa emimwa n'atuwa amagulu n'atuwa buli kimu okutegeera n'okumanya naye teyajjaawo teyasobola kujjawo obukwakkulizo gamba nti mu butuufu omuntu asobola okuloga munne mu butuufu omuntu asobola okudibya munne mu butuufu omuntu asobola okusiranya munne mu butuufu omuntu alina ekitima ekibi ku muntu omutima ogufutisa okiraba so muzeeyi Magala mwagadde nnyo era mwagala nnyo naye neyanza abaana bano abato bwe mami tosobola kuva wano nga toyongedde kukatiza ku nsonga y'e Rwanda kati e Rwanda tugenda omwezi ogujja naye nga bwe nakibalambise nti gavumenti y'e Rwanda in fact bagenda kusabira President Kagame mu butongole waliwo okusaba okwenjawulo okwa President Kagame okwenjawulo then ne bayita abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi mu Africa ensi eziranye Africa okugeza tuyina Rwanda, Burundi, Congo, Tanzania nayo yagaseemu Kenya, Zimbabwe, Mozambique ezo na Nigeria, Sudan zonna bonna tugenda kuŋŋaana kati nawa ne Uganda neevaayo Maama Fiina tugenda kuŋŋaana nga mu kyo kyeki kwe kutumbula ebyobuwangwa waggulu n'okumanya ennono we zitambula n'okumanya nti eddogo litambula litya nti wakati singa Maama Fiina awakunyumira ogenda babuulira eddogo gye litambulamu nawe otumira Idris ogenda babuuliramu eddogo gye litambula kati expert olwaleero tusobola okukwata keeke eno ffenna bwe tuba tugirya buli omu agirya ngeri ya njawulo tugisaana tugiteeka ku swaani naye buli omu bw'anaaba akwata kapaati akakwata ngeri ya njawulo mu ngeri ye kati kyekigambo kye bayita eddogo nti olwaleero obumanyi bw'owe Tanzania ate Maama Fiina asobola okuba nga abumusingako ate nga n'owe Tanzania alina kyasinga kwani ku Maama Fiina kati olwaleero singa omulwadde afubutuka kati nze nkola ku balwadde bonna mu nsi nina abakongo benkolako abali mu America e Canada bangi nnyo bakongo abo bakongoli bakolako nnyo kati ogenda okwekanga nga eddogo eryamulogebwa eyamuloga yali Kongo naye atambudde Kongo alemeddwa okutereera n'awunzikire wa Maama Fiina kati Maama Fiina bw'atunira eddogo lino eryamulogebwa ye agenda okutunamu nga lirimu ekkongo mba nkubira buterevu omukulembeze w'ekkongo ne mugamba kino na kino na kino kati olw'okubanga nze nkyetoolozza kinene nnyo nga keeke eno yakugamba nti nedda kwata kapiisi kamukola bwoti ne bwoti ne bwoti kati obeera international musawo olwete international nze kati sibadde Dubai abantu nga bagamba bakubulamu bakwetaaga ku Sande ŋŋenda bankumana ku airport ntandika okukola kuba nabakoneramu sitaamu bana abayingira bagamba batya
Big Mama. Big Mama. Hey. Bali bagamba nti empewo oba zempewo balubale tali nyanja nyonyi tasala nyanja kati owonga wankizo wemba nakuloga ngoli mu America sikwetagisa ko saawa ezo 3 eddogo ngologo we Masaka olwebitakuli naloga ave bugerero ono linzo okutwala ewiki 3 aloga ewe Bulaya America biki esaawa 3 banko mazi obo yagala batu yagala tomuzaako mukono eddogo linyumirwa nnyo we Bulaya kikozo okuba nti nno obusawo obutwala ku mutendera ogwensi yonna abalala basigala wakiso mende bifowoni mukono naye gwe n'okikuba n'okisaza amawanga kati kyolina okukola kyolina okumanya nti obuwangwa oba buwangwa Maama Fiina yaddira obusamize bwe n'atabuteeka mu katemba tebuli mu comedy Maama Fiina guwamanya ng'ozaaliddwa ng'olina emyaka 4 ndoza wansanga ndi musawo kusangawo ng'oli musawo nga wendi n'owulira Maama Fiina okitegeera okuze onaatera okuzaala owirani Maama Fiina yasigala Maama Fiina atalina katemba atalina sayansi atalina ki nti olwaliro omusawo ne wabeera mukugu twalina nga basawo edda abakugu nze nga nkyali mwana muto naye obusawo bagenda ne babuteeka mu katemba kati Lubaale n'emisambwa egyo ze ni mukazi wa misambwa siri mukazi wa mayembe ni mukazi wa misambwa naye emisambwa bw'ogiteeka mu katemba gidduka bwe gidduka gikwabulira nga tukyalina muntu gwowonya okujjako okufuuka ekimpemepeme nga ate gwowonya yasaanya akuwonye oba okiraba n'ekirala tulina obusawo buno obuzzeeyo obw'omulembe guno nti olwaliro omuntu aba alima nnyaanya oba atunda bizigo enkeera ku makya naga ali musamize kati tasobola kufuuka international omuntu akyuka kkala olwaleero n'okyuka kkala nobeera wa bbulu enkya noga nti nze abasamize sibakkirizamu n'okeera ku makya n'ovuma emmindi tiwafuwa emmindi kive n'okeera ku makya noga nti ate nze bwe mba siri ku muzikiti Allah ekaya neewuunya abagenda mu basamize neewuunya abagenda mu masabi enkya n'okeera ku makya nti ate ndi musamize nti ate nze mbakulembera Maama Fiina yasigala Maama Fiina emyaka 19 ndi mukulembeze w'abasawo b'ekinnansi sikyukangako sivumangako misambwa sigiweebulako naye buli time emisambwa gyeyongerako enneyunira wali okitegeddeko nti omusambwa g'okukaizi kusobola okunsima ne gujja ewange ne gunkolera badde sikimanyi n'omusambwa abakwerijjako bakyakusobola bakyakusobola nkubamu ekifaananyi nga mutudde mu samiti y'abasawo b'ekinnansi kati byabuwanga ku display wagenda bawatya Kagame yajja kigwako kubanga n'omukyala we Rwanda si mwangu tugenda kukola ki in fact ninga agenda oba omutuuza kuba ye yakalondebwa ninga agenda omutuuza then n'okumusomesa mentoring asharing ncho anti yakava Rwanda chogamu yabo kali yabasawo yeddayo otyo okumusomesa nti kino bakikwata bati kino bakikola bwe bati kino bakikola bwe bati okiraba so bwe kiri Jennifer Pesimu yange ate unando temuwulira mwandi muwulidde ng'ayogera kati muwuliziganya mu lulimi ki awo wali okubonaabona Abanyarwanda boogera lu French boogera French n'oluzungu oluzungu tebamanyiddemu ddala lutini nnyo naye nga French n'Olunyarwanda eddagala ly'e Rwanda era nalyo balinoga ku nsiko ng'eri yes balinoga ku nsiko kati e Rwanda bakozesa nnyo nabingi oyo nabingi y'empewo yaabwe eya gyebasinza gyebakola mugabona agamba nti Lubaale wa wano b'emisambwa gyabwe ngabonaga nti mukasa nti kiwanuka bakozesa nnyo nabingi ezo zebatera okukozesa then n'ensumbi ezo kalica zaabwe ate zo si z'amaanyi nnyo oba nkiyite ntya kwenkana nazaffe nti olwaliro kalica yewaffe wano nene nnyo nti erimu emisoso mingi erimu oba nkiyite ki erimu eddogo lingi kati ate Abanarwanda bo tebalina ddogo nnyo ly'amaanyi eryo ate bano abagundi basinga okuloga abalundi ab'ekiteega ekyo ekiteega bakikusindikira ku ssaawa 2 Kakalamu walina omukazi okuva e Burundi wamufunako nedda simufuna kati n'olaba omukyalo oyo omulundi
abakyala balundi ababa n'ebiteega naye ebiteega byabwe engeri gye biri si birungi ebiseera ebisinga bw'oba onaamuwasa azaala kizaala nga kyema tutulainga kiti yes naye ate kitera okugaba obugagga naye kiteega ky'obugagga Kakalamu awo otandikira okaabye ssente maama oyina amayembe agagoba omuntu aba akwesibyeko omwene akwesibyeko mbuuliza balabi ng'akwesibyeko mu ngeri ki yongera obuulize eddala ate owuliriza omanyi oyina eddagala erigoba omuntu akwesibyeko nga omanyi abantu bali eyo batulaba omukazi akwesibyeko n'omusajja tusooke tufuna lya mukazi neriyo musajja kubanga abantu bali eyo balina ebizibu bakyayibwa tokuba engolo keeke okulabe engalo wezeeruba bweziti n'olulimi n'amahoro mumeze mute umwiteguro muwugezeho kuza i Rwanda tuzashemererwa kubabona twashemererwa kubabona baba yisunze okubalaba ni karibu oluwulidde muyingiremu kwa ile tariki ile masiku owira no tuli mu Luswahili lese ko wira olwange mutakuja wala mtakuja ile tariki mie niko nasema mkuje kwa ile tariki mkifika hapa saa 4 saa 4 ni za Rwanda, za Uganda ni saa 5 bali za Uganda ni saa 5 sawe mugundi katuni president wa Rwanda kesho ukifika kwa ule nani ule Papa Ismaile tutazungumuza baadaye n'olwekyo mumanye twolekera mama ekyo kyotulazeeko kati ekyo mutukuume omwezi ogujja naye nga mu byonna kye twagala okugulumiza nti kwe kuba kalicha esobola okweyongera mu maaso nti ebiseera ebisinga abanaddiini balina engeri gye babiseemu kalicha yaffe ne bagitta naye ate ekisinga okunenyamiza nti bennyini abagitta ate be bagikkiririzaamu disipule nga bwe twagala nti balaga kirala ate manju ne balimba abagoberezi nze nyumirwa nnyo IBRAH nti oli musajja musiraamu naye okukkiriza nti yeggwe mukasa bwe kiri okukkiriza nti yeggwe mukasa ekintu ekibonyaabonyeza abantu bwe butakkiriza kalicha zaabwe ne bakumira emabega ekitera n'okulowooza nti nakula maama mukatuliki ffe tusoma sapuli ekireetedde n'abantu okufuna abalaba abangi okubabeerako so bw'omanya kalicha yo n'abalaba obeera ne batono omanya ngeri gy'obalwanamu so neyanze ab'e Dubai bannange nzijja nzije bule lunaku olu ab'e Dubai wakashiamola naawa mukami so mami abaami bano ekibaleese wano kukwebaza ebizibu ebyatuukawo abantu mwenna mwabimanya obutakkaanya obwaliwo wakati waabwe n'abantu abalala nera n'obiyingiramu paka ku poliisi paka mu kkooti byonna n'obigonjoola ne batasibwa mu Luganda bagamba nti kuliira ku nsiko bano baali baliira ku nsiko ne bavaayo era buli kimu ne kitambula bulungi nnyo ne basalawo bajje bakusiime bakwebaze wegali nti mazaalibwa ga Kakalamu twalinzeemu Kayz atuuke because abadde Dubai onyirira sala zoma ne malo kuonya ate butalo nakwatako buli kimu kijja n'ebirungi byakyo najja wano bulamu ne bukyuka era ye musawo wange so yembeera eriwo tujja kusaba Kakalamu badde wakati akwateko ne mami musale keeki eyo mulangira wamuteeka kulinga screen saver kwayo laba ekyana naye baddage otulaba njagala nange ompe eddagala limpa omwana nga asooka kunkolera olera mulere n'omuwewetu wanda byedda wano ndabanga ayina ewano nabatuuba baserafi oba yali serefi oba yali kisimanyi abayi bwaba oli mukwano nakutuula wano obeera onosiga nti empawo zisooke zidde ebbali ngende mumukwano bwemba ntandise laavu saagala wadde kalwala akesembeza wendi
Ohumulizeri. Oyo lubaale oyo emisambo egyokuleka nze mbonebone nga siina laavu. Nsanga nga giyise. Time yabajjajja ne alavu ya laavu. Olampulo waye. Yagala omuntu akutunuulire ng'akulaba ng'emyaka 18. Omanyi abaana balowooza abaana batumanyidde abo basire kwini. Balowooza nti be batandika ebintu bino. Bananga bana bafuukidde ekizibu abo. Kati kola agenda nkyalimbo okyaliwo. Abagamba bugambo kyo. Waliwo obugambo basire kwini bwe bakozesa. My love. Ne Mafina. Lave nyuma. Ani afuge gwanga lino. Yo bani alifuga. Mweyagaleko. I know. Ufuna baba. I know. Tuli magere. I know. Maama Fiina. Kakalamu. Akaso. Abadde ina kyayogera. Badde ina kyenjogera wama. Maama Fiina. Wangi taata. Nze sibbangako. Sigendangako mukomera. Sizangako musango gwonna. Menya byonna Bayibuli nga bwe babimenya. Ogenda lekayo ekimu tobbangako, togendangako mukomera, tottanga, toferanga, totyobulanga bazadde. Wali oyenzeeko? Ekyo kiddemu nti siyendangako. Gwakitandise toyendangako. Kakalamu. Nedda ssebo. Tukube ebirayiro. Tandikira eri. Gwakitandise. Kimanyi. Because Kakalamu siwulirangako nti ofeze. Eyo tiiki. Yes. Tobbanga, siwulirangako, tonyaganga, tottanga, Tatyobolanga bakadde. Kakala Toyendangako. okulimba. Mama, ate sandirimba. Enkya bujja kusha ku makya. Oli ankubira esimu angaye maama Kakalamu aganya okulabirira. Okayita kamawulana. Tererabo. Mawulana kajja kujja. Awo kyetukola. Kyekyo ejjembe oli kyayagala. Ejjembe likutawuluzaako obuntu akwesibyeko. Eyaba yesibyeko bwesi. Olisabye. Balikuwa mu advance. Oba lijira lirindako. Agenda nabyo. Tekiraba bbeerawo. Wamma mbadde ggamba maama. Ensonga ze twalimu zanteeka ku bunkenke. Naye oba oli awo nga bampindinga nti nze yatandika ensonga. Obulamu bwange ne bubeera nga tebweyagala mu ngeri emu oba endala. Time yatuuka nga Kayz ngamba tuyinza tetujja kusibwa naye nga nze ndaba alimba. Nanga tulina ng'ekyetusobola okukola kyonna kyonna ekisoboka. Sobuli weeraba nga walabanga yero ng'olaba shoti n'emikono emimpi ng'ojambadde ne sapatu za umoja nga gw'omugumya. Okuba ate ng'ensonga zino zaggwera wano we twali. Olunaku luno olwa birthday yange lunzijukiza ebintu bingi. Era ku kyewankolera sobola keera ku makya ne nabira olunaku lwe nazaalibwamu. Kati kyewankolera kinzijukiza olunaku lwe nazaalibwamu ekisobola kwerabira obulamu bwange bwonna. Buli mwaka we gunaatuukanga mba njagala celebratinga ku kyewankolera kuba nali ngenda mu kkomera omulundi ogwasooka nga sikoze musango guli awo gw'amaanyi wabula ekintu kye ndabanga kyalinga ekyangu naye nekituuka time nekifuuka kizibu naye ate nga ye yakikolanga kirabanga ekyangu naye ate gwe yakikolako yina kirabanga nekigejja olaba IBRAH kye nabagamba ejjo twali tukola no interview nti olwaliro kamera eno tugitunuddemu kamera ekutunda kamera ekusuula bwe kiri oba okiraba kati oyinza okwogera ekigambo ng'olowooza nti gw'okyogerako ku kamera asiima naye nga tina ekimoto kyalinga obuki kati nze Musaasira nze nali mu mbeera oli muwala wange mwana wange tokyaze n'ebizibu bye mbiseyalinga mbiwulira buli time mbiwulira kuba oyo mwana tasobola kufuna ekizibu natangamba nti maama kino kati byamutokyalinga kati ate noono akozesa omulimu guga nti kankwate ki amawulire so tukozese bulungi kamera nga twogera mu bantu tuleme kunyiga bantu kunyigiriza abantu nesebo kati ekifaananyi kino kyo kiriko ebigambo special mbisome soma. Special thanks to Maama Fiina for endless support. Soko komao soko vunule. Okusima okwenkizo okwenjawulo eri maama w'eggwanga lino maama wa mulekwa
omu kwa abakiikirira abantu abatasoma naye ng'ate bankizo mu ggwanga lino nga basinga n'abalina ebitabo ebyo nabo obinyonyola webiri wano biri awo bwebiri yes olw'okuba nti nno totuteereredde n'omukono gw'otuweereza buli kadde okwagala kw'otulaga okutakoma n'okutubeererawo okutakoma endless ekituufu nga biva ew'omukulu Kakalamu Seguya Robert Gerard Lubega ansa y'omulembe guno Uganda byogere naye nga n'empologoma ey'eddembe tesigalidde yenderera ddala era ekifaananyi kino n'ateekako gwe ne muwalawo Fiina ono ebyafaayo bigamba ebibyo naye oba byafaayo bye ebyo bya Fiina yekka oba ebibyo ne Fiina nti erinnya lya Fiina lyava mu yazaala ono kaakati ono agatta n'ono kitegeeza nti ono tasobola kwerabira ono ono tasobola kwerabira ono kaakati tulinga balongo yesala kyali awo n'embeera eyo Jennifer kwati yanza kati nze siri mulungi wakola keeki nandikoze esinga waawo naye n'abakwano bange bentambula n'ababita ba Galaxy resto bali ku Ntebe Road awo bebankoledde keeki eno nabadde mbagaye mujinkolerenge ewana Maama Fiina agaye ebigambo bijja kubeera bingi tuteekeko kino kyokka guno gwe mulundi gwange n'ogusoosa ogenda okulya ku keeki ebyaddala kuba sizirya birthday mbadde nzikuza ne keeki so guno gwe mulundi wagusookera ddala okulya keeki kubanga njikuza eyiyo oba keeki mu nsi muno yonna kuba siri muli wa keeki ngenda kujiri olwa Maama Fiina Kayz abuuza keeki ki eno Maama Fiina nange njagala otwala omukisa guno kuba tuli ku mikutu gino n'abakamanga abantu wala ku Next Media kuba nti nno twaliira ku nsiko ng'omukulu bw'agambye nenkubira IBRAH essimu nenkubira Kafuka essimu netugamba zino ensonga singa okgenda mu mateeka abatamanyi ngeri gye tukolamu zimu zikwasaganye nze nenvaako newange wensula neŋŋamba engeri gye batunoonya kansooka enveewo naye ng'ensonga yali nnyangu nga we wagikwasaganya naye ffe yatumalako emirembe nze nno nassibibwako olw'obyataabutambula bulungi naye nti nno tebansalira musango kubanga guno omulimu gwe tukola tukwagala ate twagusoma naye tukwagala nti nno watuggulira ntwebaza Kafuko IBRAH Idris Oga tutambudde naye ku Uganda byogere ku Extra Digest mugoba nsonga ne ku Next Media yonna nosoba banno watuggulira batono nnyo abakisobola abagagga abasinga betuteeka mu kamera wano e Kampala batukozesaako ne badduka naye wafuna obuzibu olumukubira agamba nfulumye mu ggwanga nowe bakugoba ku mulimu gwe taddamu kukozesa ng'anoonya gwe baataddewo ate nga enamba esinga obulungi tukwebaza olw'okuba nti nno osobodde okubaawo era nsaba obeera omusawo wange olimba so kujuze nga ndo yakola dda yabikola dda ontadde yazanyo Mafiina nkwagala nnyo kiki ogamba kyotayina muli yakiraba nze bansala dda abawala bali bameka wano abalwana wano bali bameka abalwana wali bali bameka abalwana ono si mwavu omugenda kompola amazima ga Katonda ono si mwangu ono gwe tatawaana werwaneko nnyo kanyakabani Kakalamu mugatte emikono ne mami musale keeki oboya bukyama oba wanje waliwo ne akabirthday kagenda kati akayimba kazoza omuntu wakula oboya bukyama olulimi beera lulala 1 2 3 4 5 to you happy birthday to you netwale tulina lusula mukali omuntu wakula oboya bukyama nedda maama Dubai eyo baŋŋambye bakwagala nnyo kogwe kansooke nzije jekiyaganjimalire wano bannange mwebale nnyo mwebalire ddala kumpa mukisa guno amina gisayira waka wano amina bannange mbebaza nnyo bannamawulire mwebale kunjagala n'abantu mwenna n'okutwalizaamu Uganda yonna
yonna mwebale kunjagala nzaani kuba keeka eno omwana yandikisalidde ku Radio Simba alina mikwano gyera egy'amaanyi era baŋŋambye nga tuleeta akambi kozi mulindeko mwebale kunjagala nange ndi mwetegefu nga bannayuganda okubeera maama omulungi okubeera maama abaagala okubeera maama abagwirawo oluggi buli abwetaagisiza wonna nja kugulangawo oluggi mwebale nnyo mwebayire ddala thank you mubeere bulungi mweraba